Oluvannyuma lw'ebbanga nga waliwo okusika omuguwa ku nzirukanya ya Katale ka ssenti bali ku ddembe akaali kamanyiddwa ng'Owino, omukulembeze w'eggwanga yafulumizza ekiragiro okulaba nga gavumenti yeddiza ekyapa kya Katale okuva mu mikono gy'abasuubuzi wansi wa kampuni ya Essala. Gamba nti yali alina okusooka okufuna emyaka 10. Emyaka 10 bw'amala okudevelopingako alyoka afune liize ey'emyaka 49. Mwagidde naye nze kisinze okunnuma nti answazizza nnyo. Buli bwe mbadde mpita nga bampita Museveni, naye neewuunya n'ebyambalo bye nagula eby'ekibiina kyaffe nti ngenda kubyokya kubanga nze mpulidde nga nswadde n'ekatagga. Ebbaluwa y'omukulembeze w'eggwanga ewa ekiragiro kino eriko ennaku z'omwezi nga 4 omwezi guno, era ng'omukulembeze w'eggwanga yalaze nga abasuubuzi bwe baalemererwa okukulaakulanya akatale mu bbanga ery'emyaka 10 egyali gibaweereddwa okusooka. N'agamba nti bannange mugende mu minisita, genda oweetegereze, genda nze ng'omuntu ndowooza bulowooza nti aba yeekyusa bwekyusa ng'emabega alinayo ekirala ekigendererwa awo aba atukubaganya ng'olinga ng'omuntu omukulu nga nze mwebe ndi musajja mukulu neŋŋenda nziba enva omukazi gy'amaze okufumba n'enzibba ate enkera netandika okukuba abaana ng'ate nze nazikoze eki. N'olwekyo nze nsaba nti pulezidenti wa Uganda abeeremu ensonyi. Ate gavumenti eno bwe yali akola tusonyi yayo yagamba nti ejja kutambulira ku mateeka. Simanyi gano amateeka ge gafaanda gati agage ge batambulira. Singa yagamba nga tiyakolako n'agamba nti amateeka tujja kutambuliranga ku gagwe twandikikoze kubanza pulezidenti Amini yali tutambulira ku biragiro bye nera ne tubigenderako. Naye ono ne bwe munaakola mutya ffe ekirungi gwe tusinza mulamu. Twazze mu lugero lw'Abayisirayiri nga bava e Misiri ne babonaabona, naffe tuboneebonye emyaka gye gino tubonaabona, naye okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda tujja kugguka era tujja kutuuka era tujja kukulaakulanyawo kubanga tetwabbawo, tuliwo mu butuufu bw'ekintu Katonda eyatuwaawo era tulinawo ebyapa tubirina emyaka 99 bweddo. Era yebe yagamba nti abasuubuzi bagagawala balina okuva mu Katale ne bagenda. Tetugagawalanga, tukyali mu mbeera ya kyavu. Naffe ebyaffe mutulina okubanga tubijja omwo mu Katale nga bwe tuzze tuwangalira mu Katale kano. Kati ffe bagoba mu Katale ayagala kukuleeta baani? Kyokka abasuubuzi mu kampuni ya Essala bawakanya ekyakoleddwa nga bagamba nti kimenya mateeka okuva lwe kiri nti balina ekyapa kye baafuna nga bayise mu mateeka. Pulezidenti wa Uganda okundyamu olukwe ku bbanga lyonna lye tuzze tumukolera ne tumubeererawo ne tumuyirawo omubiri nga kati bwe bagamba n'atuvaamu. Naye njagala okutangaza eggwanga lino nti nga mpita ku mukutu gwa TV eno ey'abalokole eya Kingdom erabirwa abantu n'abantu emitalo n'emiliyoni n'emiliyoni nti tuli mu mateeka okuba nga tukola ki nga tuli n'ebyapa byaffe mu Katale ka ssente bali ku ddembe. Liizi yaffe ey'emyaka 10 gye boogeraho baba tebabimanyi babagambe tubawabule tubabuulire. Omuntu tigenda obigabe kyali kibedde wano mu Uganda emyaka gye mmaze sirabangayo pulezidenti yenna awa mateeka ku bintu by'abantu nti gwe genda oteekemu gundi, gwe ennyumba giveemu gifulume akati ono yaba agigendamu. Omuntu n'azimba ennyumba n'osanga mu gwe omupangisa n'omugamba nti kati obanga bw'akikola asooka akirangirire ku maduuka gonna gano. Awo tunategerera nti ebyo bamwogerako nti ebizimbe ebiri muno byonna bibye haamu yonna ye. Kati bw'anaakirangira nti nabyabiwadde bapangisa, awo tujja kumanya nti pulezidenti waffe baali bamuwayiriza ebya haamu si bibye byabalala lwaki yabigabi. Naye toyinza kuddira muntu yezimbira mudaala gwe yezimbya kaduuka ke n'ogamba nti gwabadde ataddewo ng'omupangisa. Omuntu okubeera n'amaduuka 2 wano mu Uganda kimenya tteeka, bw'abeera n'3 mu Uganda kimenya tteeka. Kiringa omuntu bw'abeera kakati kiba kitegeeza nti omuntu bw'anaabeeranga ewaffe ekyotera n'abeera n'ente 5 abamusobya. Kati ye nga mukama wange empulya buwulizi ente z'alina kati yamenya mateeka okuzifuna kubanga waliwo abatazirina.
naye ayinza okugenda ng'agabira abantu mu Uganda muno buli omu afuna ente. N'olwekyo ffe tusaba abeere mwekanye. Naye sikugamba ti omuntu gw'ofunye nnyo, omuntu okufuna anaaga nti mu Katale mwetaaga nasale. Nasale ategeeza ki? Bano abayonka ab'emyaka 3 ate baagala mu butale. Naye bwe tumanga tuli basajja twajjiramu mwe tukaddiidde ate noddira omukadde ng'omugamba nti vaawo ku bintu byo yakoze byatabbye, awo eggwanga liba lituuse okwonoonekera ddala okusinga ne bwe libadde. Endo lwa myaka 5 nga tunoonya ebyapa mu KCCA nga tebiina, ne tugenda mu kkooti. Kooti ye yatulagira okufuna ebyapa mu Kampala District Land Board ku kiragiro kya kooti. Kye nandibadde nsuubiramu ekyo ng'omukulembeze w'eggwanga akwata constitution n'alayira, yandibadde agamba nti abantu bano nabadirectinga dda bagende mu mateeka, era yandiyise mu mateeka. Kooti yeyina otujjako ekyapa. President ayite ekyapa mu ofisi ya president wabeerayo ebyapa. Omusajja amalamu amaanyi buli obudde olukya, ayongera kuyenjebuka. Simanyi lwaki abamuwabula ebikyamu be bamutuukirira, abayina ebirungi tebayina access emutuukako. Naye ffe tumuwabula omusajja akuze, ye nakazadde w'eggwanga kate yandibadde yeebuuzibwako, ate bamukozesa bikyamu. Naye yeewala okuswala, tukusaba okole ebituufu. Sebe emyaka 99 twagifunamu amateeka, kuliko community ya Kampala District Land Board. Bano kuli Sentamu Yunus n'abalala balaze okutya nti kirabika waliwo bannakigwanyize abaagala okukozesa ekifo ewali akatale. Diini ekizibu kya Uganda kati mu nsi Uganda bannaddiini muganye okuvaayo okulungamya ensi yammwe. Abantu bagenda okubonabona bagenda kujja mu makyaki gammwe ba mu mizikiti gyammwe nga bakaaba bananga abaana essente tukyalina. Bannaddiini musituke muveeyo mugambe nti ekimala kimala. Koma wano muzeeyi wootuuse, koma wano. Fire brigade bagitunda dda. Nakivo settlement mugende munyonyereze nga gwe munamawulire. Abaana bali 10 munakivo settlement ettaka balyagala. Nakivo bbulu balyagala. Baagala gatawo wona paka ku fire brigade ettaka lye batunuulidde. Era liriwo kati mu Katale ka Central eriri mu kibuga. N'olw'ensonga eyo tukyalwana. Era mbategeeza nga tuna mu kamera eno. Nebwe munakola mutya ffe ekirungi gwe tusinza mulamu. Twazze mu lugero lw'Abayisirayiri nga bava e Misiri ne babonaabona, naffe tuboneebonye emyaka gye gino tubonaabona, naye okwagala kwa Katonda n'ekisa kya Katonda tujja kugguka. Omutwalo omulamba abali mu senti bali ku ddembe nga beekozeemu omulimu, gwe n'ogamba ogenda kuva buveeri obagobe nga tomaze na balaga we bakola ki webalaga. Nze nsuubira President Museveni agenda kikwata nga kisajja kikulu. Sebe emyaka 99 twagifunamu amateeka, kuliko community ya Kampala District Land Board. Okutujjako ekintu kyonna oyina kuddayo mu kkooti oba okuteesa naffe bannannyini, so si kubeeramu ebyo embeera ey'ekivandulo ey'ekiyeekereyo tekyakola mu ggwanga. Ensonga eno etuuse ne mu paalamenti era ng'ababaka ab'enjawulo bategeezezza nti kirabika waliwo abaawadde omukulembeze w'eggwanga amawulire amafu, so nga ye sipiika wa paalamenti Anita Among asuubiza okuwandiikira omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno. Zimba wali maduuka ku kisaawe kyenna kivubo paka kati ekisaawe kye basimbamu omuddo tebanna basimba muddo wadde okumala entebe zitulwako nga zibanga madaala naye nga yazimba ebizimbe ebirala. Oyo yali okke in terms of government. Naye ate bano abantu ba bulijjo abeekwata sente zaabwe ez'ekisuubuzi ne sente zeekanamye ate babadera mu covid nga babagalawo abamu tebakola nakukola. Tulowooza ate bw'oyagala tosuuze ettaka ate ng'oli basuuza wabweru w'amateeka nti biragiro. So apaana ndowooza nti eddoboozi ly'abantu terifiriddwa.